be bantu boolaba bali wabweru abadde balindiridde okulaba ku mpologoma era bagirabyeko oyo kabaka njagala oluguudo nga bwolulaba olwo babaddewo okulindirira okulaba ku mpologoma ng'efuluma ano mu Bulange Mengo ensonga ndozo zigoberedde bulungi nnyo Ssaabasajja Kabaka asiimye n'abawoobirako abantu be babadde bamulindiridde ekkubo wakati mu misana pereketi ogwaka essanyu obwagazi byonna abadde wano beerabidde omusana baga nti katulinde maaso mooki kimubuuzeeko ekalipagano koolabaawo yakalipagano k'ebidduka entambula esanyaladdemu katonotono olw'abantu abadde balinze empologoma erabiseeko ebyobuganda omwana wa Muteesa mwali alamula tujja bikuwa byonna nsaba okkiriza enkwerekereze tukome wano tujja kutuusaako ate ebirala awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka.